Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asabye abantu mu bendobendo ly'e Masaka okwetanira okulima ebinazi kisitule nnyingiza yaabwe ey'amaka. Ebinazi bagambye muyiike emu ojjamu miliyoni 2 mu mwaka. So nabyo mulwana wattu bagaye bivaamu ssente naye biriko obudde abutugeda toli mwavu. Ssaabaminisita asabye abantu abandyagadde okutandika okulima ebinazi okwewandiisa baweebwe endokwa. Njagala okubasaba mubeere ba outgrowers ate mwewandiise abazungu bano babawe eki ensigo. Bino Abyogeredde Kyotera bwabadde yeetabye mu lumbe lw'eyali omukunzi wa NRM Mathias Kasamba. Ono atendereza omugenzi Kasamba gwayogeddeko ng'omuntu eyaweereza ensi ye obuteebalira. Kasamba alina ekintu kyeyaŋŋaana akajja mu paalamenti kuba namusangayo n'agaa nti Nabbanja nkubuulire konze yessebo ebintu byonna bikole naye teweerabiranga Katonda. Ekyokubiri n'aŋŋamba ebintu byonna bikole naye teweerabiranga gy'ova. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Sseninde akunze abantu mu Buganda okulonda abo abasobola okubatuusaako obuweereza. Ekitutawaanya kaakano ne tubeera nga tulina bye tubanja naye ng'eddoboozi terituuka kubanga ndowooza tulonda bubi. Martin Kiza alagiddwa ng'omusika wa kitaawe Kasamba. Nsanyukidde nnyo abantu abavudde ebule n'ebweya basobole okujja babeerewo omukolo bagufuula ogw'enjawulo. Bw'avudde eno Ssaabaminisita agenze Villa Maria mu Kalungu, Frank Gashumba gy'atuuziddwa ng'omusika wa kitaawe omugenzi Kano Anthony Kasumba. Gashumba asabye gavumenti okukola oluguudo lw'ennyendo Gomba Kolansi okusima kye baakola mu lutalo olwanunula eggwanga. Amakubo gonna gakoleddwa mu Uganda n'eryaffe lino lyo likyalemye. Bwe kyetaagisa okwewola mu World Bank bannange muzeewole nazo tulisasula ekkubo lyaffe likole ki likolebwe. Ssaabaminisita abagumiza nti oluguudo olwogeddwako gavumenti yakukakasa nti lukolerwa. Ne bwana mukulu w'ekigo ky'e Ssembabule Father John Paul Ntabaazi akubiriza abakristo okwewala okukyusa ekikula kyabwe. Ensangi zino abasomye ate basinze okwonooneka. Olaba abawala abasomye ennaku zino kati beebyudde ne bava mu kwebyula ne bafuuka ebikanga. Abyogedde akulembedde mu misa mu maka g'omugenzi John Bosco Kiwanuka Kanwaji eyali taata w'omwami w'essaza Kabula omuwummuze Frank Ntabaazi Eryantonde. Ntabaazi asabye banne okukwatagana balabirira abakadde abasigaddewo. Okusigazzaawo basenga njagala tubalabirire bagende okuva mu nsi muno ng'emikisa gyonna gyonna bakoze eki bagituwadde. Oluvannyuma John Bosco Lubega asiddwako ng'omusika w'omugenzi era ssengaabwe Mary Namuyiga aliko by'abakuutidde. Abaana tusaba mubeere kimu abadde atayagala munne nsaba mukwatagane.